mutegere mwewukabutya afande oli otya afande ndi bulungi mutukuuma mukola omulimu nno ogw'ettendo munange tukuuma kuba senga ku kitundu kuno kwa KIRIBEDDA singa tekuliiko bakuumi senga batubba bajja ne batubakuba naye mwebale tukuuma nsiima nnyo nsiima kuba olaba nze kapiito ntambula mpima abantu kuba mba nti okubba mizaani yange naye kati bwensanga afande nga ggwe ndabira ddala nga ndi katuufu ng'okubye kelele anti kati mba nina okuyita abantu nange eri yena mpulira kelele nyonya omutwe okuba kelele nga siraba guno gwe mulimu gwange mpitamu nga mpita abantu ababa baagala okwepima mpitamu nga ndeka ate bw'otaleekaana tebajja olina kubabeerako ng'obaleekaanira mujje mwepime bw'otyo naye nga bisuseeko nkuwulira nga ndi eri wansi wagweyo paka ntuuse wano nga siraba omuntu akuba kelele ompulidde nkuwulidde mba nina okubayita afande gwe oli ku ddaala ki enje oli ku ddaala ki eyo mu puliisi kirwatyo yakumanya njagala ntegeera afande gwensanzi ali biki awo wemba ntandika okukolera omukwano oli ku ddaala ki ndi kopolo oli kopolo mwe bano abatandikirwako abasookerwako bano abawansa ennyo yemmwe efe abakopolo ate bw'oyogedde ekya kopolo nzijukira kuba ne jjajja wange yoraniimu bawa jjajja Mangalita yalina akabwake nga bakayita kopolo kati ekitegeeza gwasookerwako naye kakati olina ku ssente mulina ssente mmwe sente mulina ssente sente sizirina fe abakozi ba gavumenti fe tukola omwezi omwezi neyoka kuggwako awo bayoka kuwa musaala gwegamba omwezi gulina kusooka nkugwako n'olyoka ofuna ssente nga muli bubi fe tuli bubi era mwezi nga biggwako ng'ofunya ssente munange nze kapiito nina ssente ate okumanya nina ssente afande ngenda kuwa ssente kankuwe ssente nze siringa gwe bunina kusooka kulinda musaala ssente simanya bampe nze ssente nina kati kankuwe ssente ogende opinduke kwata nkuwadde ekyo nno kitwale nti nno nkuwadde enguzi eyo nguzi kati bwe bajjanga ne bampawaabira ne bampayiriza mbu kapiito akoze omusango gundi tonsibanga omanye abantu bazibu oli asobola okujja n'agamba mbu kapiito twamukutta abba ekisolo ky'abandi oba twamukutte abbi oba TV abbi ekintu kyonna kati nkuwaddeeyo nguzi sibojo nawe mazima nobeera gwe mutoto mubalira bubalirizi naawe ojja kuswala tosakwata nokira bukezi ku makya nogenda mu saaloni munongo olaba embeera gyali munokola nosiba empiriza mitwalo 3 kati abantu bakulira mu kkubo ng'oyembera emitwalo 3 ssente nnyingi kana tubeereko byenkanya naawe mazima ezo za ssente wazo zibalidde ku nze nzeka mitwalo 3 ssente obadde kunze naawe ezo ssente nnyingi nnyo zinzijja mu kubudde buno ate ze kankubuli singa tewabadde mu bantu mu saaloni bawala bangi ze mbadde sizikuwa ezo ssente ng'olowooza ani agenda ozisasula kanaawe obadde osobola okubira ku ddadi ono agamba kuweereze ku ssente nze nsiba ne ddadi wange si gwe munene abasajja bagamba mbugenda oli ewa kitaawo okomewo ewange onsanyuse naye gwe tulaba embeera eriwo mu budde buno Robina yatuleseewo gwolowooza ani agenda okulabirira ewaka kati Robina ye yatuwasa kati yeene essaawa ey'okutulaga nti oli musajja va kwebyo mazimaze kisinga okunnuma nsiba ebiswayi bya 10 anti biswayiri naye zino nviiri kosaako common sense otegeere sikusanyusa nakugambye walina lwekyasiba enviiri akusiba ezo sente tuzisevinge gwe wakiri ekyo teyakusibye Robert nga nkuyita tonzira mu kiki kyonsanze ndi bize ndi ne mukazi wange tulina ensonga zetugonjoola Robert kuva ddo ina embeera eyo ey'okuyisayisaamu abantu amaaso nikale tukuyisaamu amaaso ntya okubanga nyumya noono kyemba nkuyisizaamu amaaso butakuwulira
ekyo tukiveeko. Robert, guno omukisa kangukozesa okuloopera. Waliwo ebitagenda bulungi mu bizinensi yo, oyinza okuba obadde tokimanyi. Okimanyi nti najjaawo mu bizinensi yo ku bbaalayo nensangawo ono manejawo. Ne mugamba nkupeyo olucupa lwa bbiya nti ndi mukwano gwo. Namunyoya ndi mukwano gwa Robert nnyo. Naye ssebo yagaana. Kati n'owulira. Ese mutuufu okugaana. Ate lwaki nga ndi mukwano gwo ndi obiwo nasoma naawe? Ate balansi agidduka ye yagidduka ye manager yamanye engeri ino okutambulamu. Olaba nange nnyini omwenge gennywa bagunsasuza. Totulemera nako bizinensi tebagigatta na mikwano. Waba yagana okuwola full stop ebintu biveeko. Wali ozze nakwewola. Singa obadde ogamba teyakuddiza balance naye ozze kwewola. Mu bizinensi yaffe ofe tugwe oseke oli eri kyoko bakuwaza bwereere. Aba embeera zammwe zigenda zifaanagana. Kiki oyagala ki? Robert, okuva lwe najja n'embalaga sisitawo nga mulala ali kasasiro ne mumujjanjaba naawona mwali munneebazizzaako ggwe ne ssengaawo. Kati kyewakola kyamaanyi nnyo bannange. Era kyali kyamaanyi. Wakiri mwali nneebazizzaako ne mmanya nti nange nnyina omugaso. Kati okwebaza obwebaza ky'oyagala. Wakiri mwali nneebazizza kale. Kale, T.WEST, P3 Primary School. batufukamira. Simanyi nakumanya. Class teacher wa P3. Tata tukwebaza. Webale nnyo tulagirira omulalu we yali. Tata webale. At least awo kale. Kimala ndowooza. Awo kale. Baby naawe. Olala webirirengamu naawe. Ne naawe ndi katonzisa stress. Omuntu mubalirenga kuna nange kimanyi sinna siri. Kati wakana agenda okubanga alisa. Nyanze wemba kusanyusa nga tongaba nze neebalirire nga tombalirira. Gwe kyo kyakutondebwa. Naawe kyakutonderwa okundabirira. Olwanze kankubuulira ebintu ebyo tobiddangamu. Ne naawe kati abantu banakulira mu kubo ng'oyombera just emitwalo 3 egy'enviiri tooswale. Gwe kiki naawe? Mbadde nkyetegereza mukazi wo. Ate omwetegerezaako kyate. Muwala mulungi. Omwegombye mukuwe? Tekisoboka. Omanyi Robert oli gwe mmanyi owedda. Abawala bwe bati tebaamukoleranga. Naye ssebo kati gw'oyina. Kiki gy'otegeeza ekyo muganda wange? Ng'omanyi nnyo ate. Abawala bwe bati tezaalinga tayipu zo naye ssebo kati. Kale ndowooza tunaddamu. Robert ogenze? Kiki oyagala kyekina? Tewali naye kale nsanyusa okusinkana. Ffe abapoliisi ffe tukkiriza nguzi. Kati zino nkugamba ompadde airtime oba lunch. Airtime oba lunch. Ffe tukwata nguzi, ffe tulya nguzi. Temubikkiriza. Abakozi ba gavumenti ffe tubikkiriza nguzi. Enguzi temugyagala. Nedda. Ekyo tekiriko. Afande. Chairman wa kuno yenga yali ali enguzi. Anti oyo chairman naye kati saa zino okyamulabako. Ffe twamusiba. Mwamusiba. Okyamulabyeko. Kakati ekitegeeza nti nkuwadde ki? Ompadde airtime oba lunch. Eyo bayita airtime oba lunch. Kitu kidogo lunch. Nkuwadde lunch. Kitu kidogo eyo lunch. Kale ate okumanya nsanyuse kankwongere. Kwata. Webale ompadde airtime. Kankwongere. N'abalala nina okubawa. Bademanyi ogenda kunyongera. N'abalala nina okubawa omanyi abantu bangi abali eyo abawakana mbusaafu na senta abandabanga mu mbeera embi kati bwe mbasanga buli gwe nsanga ngenda muwa nga babugabi buli gwe nsanga amanyina. Kankubuuze kugamba ti wootambula mu kuba osanga omuntu omuwasende. Yes ya. Buli omuntu omuwasende. Buli gwe nsanga muwa. Zina kugwerako genda kikoloti. Nga bina kugwerawo genda kikoloti. Zino zoyina nga zikugwerawo. Nedda kisa nkola kisa. Okola kisa? Yes, nkola kisa. Buli osanga mukubo ng'omuwa sende okola kisa. Kati zina kugwerawo sende. Gw'ofunyira muwa. Kisa kyenkola yate kaakati bannanga afande. Olaba afande. Nteri muntu gwowa n'atasanyuka afande abantu baagala okubawa. Mpozi nga toyagadde bwagazi kusanyuka naye abantu afande mwagala okubawa.
naawe era kennyini mutima osanyuse nga nkuwadde obadde oyagala nga nje manyi omupadde kubanga nje ndi mukozi gwa gavumenti okitegeera mbayamba bano kitundu mubeera bulungi tomulina tabu kyemanyi nti omupadde nga nje omuntu nga nje kati naye newunyisa ogamba ti buli omuntu omusanga nga obawassende kati oba ekisa kyenkukoledde nti okisiimye nziriza akange n'akawa abanansiima mpa kugamba gwompadde nze nkudize ekitegeeza nti osiimye osiimye kyenkuwadde kati naawe nkulaza ekisa nenkuwa kati naawe siimako bannange musiime naawe nkulaza ekisa nenkuwa newunyisiza osanga omuntu n'omugaba ssente afande newunyisiza newunyisiza kale abagala okwepima bayugumye kibuga bayugumye babonabona kibana basajja bato bannaye nga tusanisa okubalaba owaaye nga tusanisa okubalaba bannange owulidde eradde taata maamu mirembe nyoge agafeeyo ekyali enkuba etonnya bwetyo bwe mubadde eyo kofe katujje tubalabeko ne mubeera eyo ne mutajja kulaba nga bwe twafuna ssente bwoleka taata era naffe twewuunyiza nnyo kubanga taata nze mwennyini naggamba nti munange bw'ofunanga akasente leka nze mba nsooka okukitegeerako nti mwafunye nate mwazifuna ne musirika busirisi ne ŋŋamba owaayi nze kanesture ŋŋende mbalabe munnange essanyu naffe lyatusukirirako ate no munnange ne nanduutu nteyanzijukiza ye ate n'ekirala bannange sente zikwerabiza ate naddala nga wafuna sente z'otasuubira sente erina engeri gyekwerabiza kuba ffenna twabyerabirira ddala wadde nanduutu okunzijukiza nti oba gambako mmange nteyabijjukira naye ekikulu kasitaffe tuzze kyekituufu ekyo kaakati nanduutu abakozeeko ku byokulya tannaba ekitegeeza mwakajja twazze dda obadde mutudde butuuzi wano twazze dda wano tetusanzeewo omuntu ffe ne twewowa okutuula ekitegeeza nti temunnaba kulambula matiribona ganju temunnaba kubanga munnange neeno saaluuni gye mulaba nagikolera mukyala wange nanduutu buli kimu kye mulaba wano nakikolera nanduutu kati oba mwagala kusiba nviiri oba nviiri ki oba ki musobola okujja nanduutu n'abakolako ate ku bwereere nakusibira ku bwereere omanyi mwe abakazi mulina obuzibu mugenda ne musiba enviiri ne zimalayo omwezi nga mulamba kati lwaki olinda omwezi mulamba nga kapiito yakola saaluuni wano osobola okujja oba onooba oli ne bakusibwa buli wiiki nojja ne bakusiba endala ku bwereere ewaka wano tewali muntu n'omu nantumbwe gwe nantumbwe nvuddeyo gye baliko mbadde neebuze wakati wali bantu kiki nsibye bulungi nyabo osiibye otya gye baliko nvuddeyo aliwo mukulu wo baba yadde yagenzeeko mu kibiina yagenzeeko wa yagenze mu kibiina kitegeeza bwe nvaawo wano nga naye atambula nedda si buli lunaku
Si buli lunaku nti agenda mu kibiina. Just yagenze lwaleero balina ennaku ze batuula. Nze nga teyaŋŋambako nti alina ekibiina ky'abakyala. Atandika atya okuvaawo n'agenda mu bibiina by'abakyala nga simanyi. Mule ekituufu yagenze mu kibiina kuba ne bakyala banne bamunoonyeeko wano babiri. Bakyala banne babiri bamunoonyeeko wano. Naye era ekyo tasobola kuvaawo n'agenda bugenzi mu kibiina nga nze bbaawe taŋŋambyeko sirina na kye mmanyi kye bakola mu bibiina eyo. Abakyala abo bamanyi okubeera n'empisa embibibi. Balina ebibiina bino bwe babeeramu eyo mu ŋŋambo n'emize egy'enjawulo abakazi eyo gye bonoonekera ne batandika okwewaggula ku basajja. Anti era baaba lwe yasembayo okugamba nti alina obunusunusu bwa sevinga wayomba. Kati naawe otandise okufaanana nga muganda otandise okumuwolereza. Otandise okuwolereza muganda wo bwenvaawo ng'agenda mu bibiina. N'otasasula wadde 10. Ebintu byonna kapito yakola nkodda. Ate n'ekyo kiba kinkolera. Otegedde. Kaakati nkandabe Nanduutu. Kale ssebo. Owaaye. Ojja kuba otuyange. Omulimu. Omanyi gwe guno omulimu gwe nninamu obukugu. Gwe nasomerera. Sinaayo mulimu mulala. Owaaye. Nanduutu. Abantu n'abalekende bweru bonna ogenda obweruddemu. Ate kiki? Naawe gw'omala galeekaana bw'otyo. Abantu obaleseeri. Abantu bazetta bangambye bazetta ng'oli eno. Maama omulambo omulekeo oteeri. Nze tombulira naawe nabalabye edda olowooza nakabalaba. Nanduutu wabalabye. Wadda ndi eno nekwesa teyogerako mpola. Tindako Nanduutu. Wabalabye ate n'obaleka eri. Neekwese gwe tokiraba. Maama wo ne Robina ne bajja gwe maama n'otavaayo okujja obakoleko n'osigala eno. Gwolinga atamanyi emmize gya maama. Maama omanyi ekimuleesa ayagala ssente. Nanduutu bw'aba ayagala ssente kati ate buzibu ki? Ssente tetuzirina. Nakugamba buli lunaku nsiiba nkikugamba tewali ssente za kwonoona. Wano yangoba. Omanyi ebintu byankola oyo maama. Nanduutu maama omulamba gw'oteekako obukyayi bw'otyo Nanduutu. Nze tombuulira oyo omukazi. Njagala nange kale waakiri annoonyeeko. Neno Nanduutu ogwo omuze mubi. Ky'oba omanya Nanduutu nti omuzadde tasobya. Omuzadde kino nkigamba Nanduutu omuzadde tasobya. Oba yakola ki asigala nnyoko yakuzaala ye yakusinika bwe maama wo. Anajagala kati nga nfunye ku ssente. Naye Nanduutu bulijjo okola ebintu naye kino nze kati ngenda kumwaniriza ku lwange. Ng'onoonayo ki? Ngenda mwaniriza ku lwange. Omwaniriza ngaani? Mwaniriza ng'omuzadde yanzaalira omukyala. Ngenda muleeta era ky'oba okola yiya ky'oyiya kyonna ekyokulya mbaleete. Maama yangoba, maama yampisa bubi, nampisa ekisiraani era nze sizaala gasiraani ng'ago biki olw'okuba yali alaba sirina kati alaba nnina yeereeta yanzaalukuka si kyayagala nange. Bwe bukya ku makya n'ozaala bunnakapito ne bukapiito ne bukukyawa owulira bulungi. Tebusobola kunkya kuba nze abaana bange so abeegaana. Nno Nanduutu olimba. Nze olaba jjajja wange Mangalita yansomesa nti omuzadde tasobya. Ate nanyongerako naŋŋamba nti omuzadde si munnyo nti onoogenda mu dduuka ogugule. Ekyo jjajja Mangalita ye yakiŋŋamba. Olaba maama oyo yatufuula bizinensi. Bw'aba alina kyatwagalako ng'alyoka gye waba alaba nga talina kyakufunamu ng'akugoba. Nze twambulira bya maama kasita yanzaala yamala yanteeka ku nsi yeebale. Nanduutu bino gwabyogera Nanduutu ng'obigamba nnyuka akuzaala. Ekitegeeza zino ssente zange zemuwa ez'okukozesa wano bw'atoolako n'asevinga azitwale eyo. Si kyekyo baaba lwakubeera abeera azimba maka. Azimba maka nga sirabangako kintu kyonna wano nga kivudde mu bibiina eyo. Muula nze waliwo ebipya byendaba ng'abireese wano eno naye ng'abiguze ku busente bwe bwa sevinga. Gw'okakasa otya nti ddala agenze mu bibiina ebyo? Muula nali ngenzeeyooko naye. Eyo gy'anajja emize emibi ne mutandika n'okuleeta wano abasajja. Ebyo ebintu si byagala. Ebyo gurupu by'abakyala ebibiina byabwe byonoona abakazi bye bayigiriza eŋŋambo ne bayiga okunywa emmindi gye batandikira n'okukola obwenzi kati mwagala kutandika kuleeta wano basajja wange. Ebyo ebintu si byagala. Watya nga gwe bwe yagenda naawe yakulaga nti bagenze mu bibiina byakusevinga. Kati lw'otagenze naye ng'agenze mu bibye birala gw'okimanya otya? Nze nali
ngenzeyo nendaba ng'agenze mu kibiina. Anti gwe oli muganda we. Enkima tesala gwa kibira. Ye yalese afumbye. Mula yangambye ajjako mawafumbe ekyeggulo. Ajjako mawafumbe ekyeggulo? Kati nze ngenda kulya ki? Mula yangambye nkuwe caayi. Ompe ki? Caayi. Nze omuntu ava okukola akooyo ngamba otya mbu ogenda kumpa caayi gwe mba nnyo. Kakati nkiraba amaka gange gatandise okwonooneka. Amaka gange gatandise okwonooneka. Bwe ziba natti zitandise okulaga yazinnalinanyweza. Naye kamulinda akomewo. Ntereza amaka gange. Kamulinda dde. Timula nkuwe caayi? Tompa. Kamulinda dde. Kamulinda akomewo. Abakazi nga bwe olimba na okoze mubi ate nze ngenda genda mbayite mbayire munju ewani munju muno ngenda nze kubali ngenda baniriza gweba oban toyagala bwamanyi nze ngenda kubayingiza gendo bawo omutwalo bagenda nandutu taliyo nandutu nze ngenda baleeta genda otegeko oba oyiya kiyiya nze ngenda bayingiza munju ngenda baleeta ambaleete kati ate nkoleki Kapito baamuleega naye olaba ebbanga lye tumaze wano ngenda kubasaba bangulireyo ekipa ya kirabo n'ekifi ky'enkoko ekinyike mu butto. Senga naawe ate nange tugenda kuswala bannange. Tuswala twalidde ki? Mutuukire mu kusaba emyenge mu kubuko. Buko muwulire nonga lwaki sisaba? Kati ate bagenze kutuyiiza. Ate oyagala kutandika kunswaza otandika osaba omwenge kubuko. Nankuswaza ki? Gwe oba toyagala kusaba leka nze nsaba ayagala. Sebo nze njala yannumye dda. Twakatuukira bwadde. Twalidde ki? Omwana wange yafuna ssente. Kitegeeza nina okulya ku ssente ze nga nkyali mulamu. Nanti kati lindako batuyiize. Teri kunjiyiza banjiyiza bye saagala. Olwo baleetera ukyayi omukalu. Twaleera. Enseno. Ate enseno ebadde ki? Senga. Okimanyi nti essaawa zino oli mu kufukaamirira Kapiito. Ate si mukoddomi wange. Teyawasa mwanange nanduutu. Kapiito gwe wagobaganya n'amajambiya. Okimanyi nti engero z'Abaganda zituukirira. Ate zituukirira ziti. Kiribedda. Kati ye gwe afukaamirira Kapiito. Lindako. Okimanyi nti omuyita na taata kati. Ate kati oyagala muyite ntya muntu mukulu muwe ekitiibwa. Bwe wa muwala wange. Ate ekirala osanga babyerabira nadde oli wano olukompoka nabyo kati singa bakuwulira. Ibyo byayitoza byama. Sebo kati omuyita na taata. Kati singa wabaawulabugana amatiribo na waali gasanze. Okuliriza nnyo naye ky'obomanya nti n'omwana wange namunogera ekyogero ne kinoga. Singa tekyanoga omukisa gwa ssente Kapiito yandigugyewa. Era singa yawasawasa buno obuwalawala. Singa Kapiito tali bwatyo naye emikisa gya nanduutu gye namuwa mu kyogero. Ate oba wali okimanyi nti wawa muwala we emikisa. Kiki ekyali kimukukobesa n'amajambiya? Lobbi natokuliriza. Totandika kuliriza bijambiya oba si kyekyo kwate ekkubo otambula ogende. Totandika kunninyira mu mukisa gwange.